obuyigirize si ensonga. Omulimu gw'okola oba eggwanga gy'osibuka si kikulu. Mutwe gwe gukweyimirira. Oyingira nga bw'oli mu mbuga ya Sseddugge n'ogifuluma ng'oli mu bedde. Anti omuwanguzi kisumuluzo kya kapyata ya ppiki. Okwewandiisa mu mpaka za Sseddugge 2023 kutandika nga 4 omwezi ogw'omwenda Septemba okutuusa nga 27 omwezi ogw'ekkumi Oktoba w'ofiisi za Lugonvuzi Show ku Ham Towers e Makerere opposite Makerere University Main Gate. Oba kuba ku ssimu 0709 668 566 okumanya ebisingawo. Jjukira nti okwewandiisa kwa bwereere. Sseddugge 2023 Nyola. Tuli ffenna tweyanza nnyo tweyanzeege mu abalabi ba Lugonvuzi Show, Bannayuganda abali mu Uganda n'abali ebweru w'eggwanga. Ate mu ab'ebweru w'eggwanga tubeebazaamu nnyo ak'ensuso olw'okufisaawo obudde olwa bize schedule gye mubeera nayo y'okufisaawo obudde ne mulaba Lugonvuzi Show, ate ne mubeera nga mugoberera ensonga nga bwe zitambula wano ku pulogulaamu yaffe eya Lugonvuzi Show. Mwebale okubeera nga mugoberera pulogulaamu eno ey'ensonga ey'enjawulo egenda okubeera nga ekyusa eby'endabika yaffe mu nnyumba, interior y'ennyumba naddala mu nsonga za tiles, okubeera nga tunyiriza ebifo byaffe. Pulogulaamu yaffe yasembayo mwena abalabi ba Lugonvuzi Show eno Ewalusimbi Tiles Center. Ngenda maaso n'okubajjukiza ekintu ekyo, eno Ewalusimbi Tiles Center. Ngenda maaso n'okubeera nga mbajjukiza ensonga eyo. Tusangibwa ku Adwaya City e Nakasero ku UG 23. Bw'otuuka e Nakasero ku Adwaya City jangu ku gate 7 oyingire straight ajja kulaba ekifaananyi nga kiriko the Ewalusimbi Tiles Center. Eyo ye Ewalusimbi Tiles Center ku UG 23. Okuba ku simu 0702 28 56 73. Simu eri ku WhatsApp. Sono tusinkana ku mikutu gyonna ku Facebook the Ewalusimbi Tiles Center. Then ku WhatsApp oyitako ye namba 0702 28 56 73. Tuyatandikira bwe twakoma ku mulundi guli. Omulundi guli twakoma tubalaga ennyumba yaffe eri ya bisenge bibiri ebisulwamu, sitting ne dining, kuliko n'ekiyungu gye tuyita open kitchen. Open kitchen eyo yeegasse ku sitting ne dining gye twabala ku mulundi guli ne tubasuubiza nti tujja kukomawo n'ekiyungu. Ekiyungu ekyo kirina ebipimo bya mita 3 ku mita 2 n'obutundu 6 wansi ku floor. Lyegasse ku dining ne sitting. Lyegasse ku kitegeeza sitting ne dining ejja kwegattako ekiyungu wansi floor yaayo eri 2.6 meters by 3 meters. Nga bw'ozimultiplyinga nga bwe naba nnyonnyola oba ofuna 7.8 square meters wansi. So the tiles ze weetaaga wansi ku floor kitegeeza 7.8 square meters bw'okubisaamu $1,900 ogwa buli square meter, oba ogenze ku $14,482 ezo za floor. Bw'oba ogenda kukozesa tile ya size ya 40 by 40 ze sente ze weetaaga okukola effumbiro lyo wansi. Effumbiro libeera lya 2.6 by 3. Naddala effumbiro lyaffe lino ery'ennyumba yaffe eno gye twogerako lirina ebipimo ebyenkana bwe bityo. Then tulina wall. Effumbiro ligendako tiles ezigenda ku bisenge ze tuyita wall tiles. Bw'otubala wall waalyo eri 3.3 by 3.3 square meters. Tubala wall mu buwanvu engeri tiles gye zisobola okugendako waggulu. Ebiseera ebisinga enju zaffe zigenda nga 40 okwagala okutuuka ku ceiling. Akati wall tiles ezisobola okugenda square meters ezisobola okukavalinga effumbiro eryo tubale
square meters 11 ewamu woolo ajja kuba alina square meter 11 kubisaamu omutwalo gumu mu kenda gyemitwalo 29 zetwetaaga zesente zetwetaaga okugula tiles z'oku kisenge ezigenda mu kiyungu ekyo ez'ennyumba yaffe. Kitegeeza ewamu tulina omugatte gwa tiles ezo square meters 7.8 plus 11 square meters ewamu tulina square meter 18 n'obutuntundu 8 square meters zetulina ewamu, floor 7 n'obutuntundu 8, woolo 11 tiles zetwetaaga okusiba ekiyungu kyaffe kiri tugamba ekiri open kitchen ekyegatta ku dining yaffe. So ebipimo ebyo obuuza mwami Olusimbi mba nina ebipimo ebyo mba nsobola kwetaaga bintu ki okulisiba. Ojja kwetaaga ensawo za seminti 2 era nakugamba wooteeka ensawo za seminti 2 teekawo ensawo za DSV 2 bw'owootadde ensawo za DSV 2 teekawo kilo za grout 2 teekawo space obupaketi 2 kati wano ojja kwetaaga ensawo ojja kwetaaga wheelbarrow 5 ez'omusenyu. Naye ekyenjawulo ekirimu kye tuba tugenda okusiba tile ez'oku kisenge kwetaaga omusenyu ogwa plaster sand yasiba ku kisenge era gwe tujja okukozesa wano gwe tuba tusiba ku kisenge tiles z'okukisenge tujja zisibisa plaster sand ojja leeta omusenyu gwa plaster then wano wansi oleeta guno ogw'ennyanja then gwe omusenyu gwe tumikisingamu adhesive kati ratios eziyinza okugyayo ekintu ekituufu ensawo 2 eza adhesive zinagenda na nsawo 2 eza seminti. Kitegeeza buli wooteeka ensawo ya seminti emu teekawo ensawo ya adhesive emu ojja kuba ozigyeyo omulimu omulungi naddala ku kiyungu kyaffe tukigette ku kiri kye twasobola okubeera nga tugattako. Ebiseera ebisinga tiles zino nga bwe tuba tuzibaze oba square meter zino nga bwe tuba tuzibaze tuyinza obutabala exactly nti tupimyewo square meter 11 era ze tuba tugula. Osobola okugula ng'oyisaamu square meter ng'emu in case waliwo eyatise, in case waliwo gye baasiza, in case bw'oba ozimba ne bagisala bubi offcuts ezo osobola okusuulamu square meter ng'emu bbiri okusinziira ku bungi bwa square meter. Obungi ki bweyagala okugattamu? Obungi bw'oyinza okugattamu bala 5% ku ezo ku quantity gy'oguze, bala 5% obeere ng'ogyongeramu. In case waliwo eyatise waliwo eyonoonese tugigattira ku eri 5% gye tujja okugattako. So ebipimo byaffe byebyo ebya ennyumba yaffe ebyeffumbiro wansi 7.8 wall na 11 square meters. Ebyo byebipimo byetukuwadde okubeera ng'osobola okusiba effumbiro lyo wansi ne ku kisenge. So naye ebirala bisobola okugenda mu kisenge mwe muli worktop wetusobola okubeera nga tukolera ebintu ebyo. Ebiseera ebisinga worktop eyo esinziira ku muntu engeri gy'ayagala okukolamu. Ayagala okukola worktop ye n'agamba njagala giteekako marble, omulala n'agamba waliwo worktop ezo already ziri packed mu boxes, tile ezo ziri packed mu boxes eza 12 ku 6 ayinza okugamba ye kyayagala okukozesa. Kati ekyo tusobola kukibala ekyo tukibala okusinziira ku customer kyayagala. Ayinza okujja n'agamba nze kusinziira ku ffumbiro lyange njagala kukozesaamu marble, njagala kukozesaamu granite. So ekyo kiri eri customer. Naye kino ekyangu kyusuke tukibale nga tukozesa tiles. Kiri bwe oyagala kugenda mu kiri ekyefumbiro ekiri technical nakyo tusobola okigendamu naye si ku lunaku olwaleero. So olwaleero twagala kubeera nga tubasuubulira awo enju yaffe tugenda kubeera nga tugikola bitundutundu paka bwe tunaagimalayo. Twasooka sitting ne dining twazigatta wamu, kati engeri y'ekiyungu gyekyegase ku sitting ne dining nakyo tukigattidde wamu, nakyo tusobodde okubeera nga tukibala n'olwaleero ne tubeera nga tukimaliriza. Twagala kukomawo mu lunaku oluddako oba omulundi oguddako tugenda kuba tugenda kukomawo n'ebisenge ebibiri ebisulwamu, master bedroom n'ekisenge ky'abaana gye tugenda okubeera nga tukomawo ku show yaffe eddako. Then kwe tujja okugattira ebirala ebiri mu nju. Mu nju omwo mulimu shade, mulimu wardrobe, mulimu biki
tujagala tubigattako okusinziira kinaba kitusobozesezza. So eddako mwena abalabe balugonvuzi show mwetegekere show eno kadi yakubala tuli mu bibalo twagala calculator nga zisinga okubeera nga zikola twagala pen okubeera nga zisinga okukola n'emitwe gyaffe okusinga kubeera nga giri mu kukola mu kaseera kano twagala ogenda okujja okugula ebintu ng'omanyi kyogenda okugula noba toguze wano ffe tukuwa opportunity eno okwebalira so gy'ogenda yonna okugula ogende n'ekibalo ekiri ng'olina ekibalo naawe kyogenda okugula ng'olina wootandikira okubala then nyegwojja osanga yabeere nga akubalira ate neyinginiyawo oba ttayirawo asobole okubeera nga akubalira mwebalire okubeera nga mulaba Lugonvuzi show mwebalire ddala mwebale kusabira mwami Lugonvu okubeera nga Katonda amusobozesa kati okubeera nga alikavalinga bulungi nnyo waliwo steady progress mu bulamu bwe mwebalire nnyo ddala mwebale ddala kusaba era agenda kubeera nga atereera obudde bwonna tubeere nga tukomawo mu puroguramu nga tuli wamu naye mwebale kubeera nga muwagira Olusimbi Tourist Center. Olusimbi Tourist Center esangibwa ku Adwaya City Nakasero. Esangibwa ku Adwaya City Nakasero. Ekizimbe ekyo kiri wakimanga wakatale ke Nakasero. Bw'oli wakatale ke Nakasero tunule mu kyemmanga ogiraba ekizimbe nga kiwanvu nnyo kiriko endabirwamu za bbulu. Olajje ku gate 7 otuuka awo okuba essimu 0702 2856 eyo ye Walusimbi Tourist Center. Tekisobola kukubula ekizimbe ekyo wekiri nekozesa essimu eyo obeere nga otutuukako. Mwebale nnyo kubeera nga mutuwagidde aba Walusimbi Tourist Center, Bannayuganda abali mu Uganda, abali ebweru w'eggwanga, buli nsi yonna gye kusinziira okulaba puroguramu eno. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mubuuze ebibuuzo tubiddemu. Ebibuuzo nebisobola okuddamu tujja kubiddamu. Bitasobola kuddamu era tujja kubeera nga tubeetondera. Mwebale nnyo, mwebalire ddala Bannayuganda okusinza yonna gye muli. Mwebalire ddala, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Amin. Kati emyaka 3 ekyakaasa mmeeme okuvvuunkana okwava omwange ne ku mulundi guno tukomyewo nate ku Lugonvuzi show. Sedduke 2023 Nyola. Essomero ly'enkulagirira liririmu baliyita Hillview Primary School Matanga, ly'essomero ery'omulembe, ly'essomero gy'otwala omwana n'owulira obulamu nga butawakadde, ly'essomero gy'otwala omwana oga nti nze mbivuddeko. Baba ne vidiyo obeeremu, vidiyo tebeemu, vidiyo ebeemu. Tewali bya bino simanya ati buli mwezi jangu, simanya buli mwezi no, balina vidiyo. Ate ng'omuzadde oli wadde mb'okuyitira olwonna lw'oyagadde n'olaba ku mwana wo, bakukkiriza okwakisesinga omwana wo okumufunako, oba ng'olina pati oba ng'olina ki weekend n'omanya nti mujjayo ku Lwokutaano nja mukomyawo ku Sunday kawungeezi asomye. Mujjayo ku Lwokutaano ekawungeezi muzza ku Sunday kawungeezi. Ssomero lya mulembe nnyo likuwa ebbeetu likuwa eddembe ate ng'ebisale bisoboka. Ekisulo okuva ewasookera ddala paka ku kibiina ekyokutaano osasula emitwalo 75 gyokka, ate P6 ne P7 osasula emitwalo 85 gyokka. N'olwekyo enteekateeka ya Hillview Primary School Matanga tugamba nti esoboka buli muzadde. Byebisale byotasobola kwemulugunya nti banange nga bingi, bw'owulira nga bingi kitegeeza nti era obadde togwanye, naye nga sente zisoboka ku Hillview Primary School Matanga. Naye nga nkujjukiza nti ate omwana bw'aba agenda tagenda na mufaliso agusanga ku ssomero, bino akina mabaafu, bino bidomola, masowaani, masepiki, akina fooko, simanya ngoye za kusiibamu, nedda ezo zisigale waka. Omwana bw'abanga ayingira nga mupya uniform set ya uniform 7 azisanga ku ssomero n'atandikirawo. Enkola yaabwe yonna gye baagijja zikiriza nti oba oliawo kitwali twetaaga bulijjo. Ye Hillview Primary School Matanga. Okumanya ebisinga oyinza okuba ng'oyagala okubeebuuzaako bakubire ku ssimu yaabwe eya 0752 64 74 22 0752 64 74 22. Ye Hillview Primary School Matanga, Masaka City abagamba nti we are the ambassadors. Gendako ku website yaabwe obanoonyeko bajja kubanga bakuwa ekisingawo ku www.hillviewmatanga.com. Website yaabwe eri www.hillviewmatanga.com. Ojja kusobola okumanya nti Lugonvu byayogera bye bino bali bwe bati abaana ne kino kijja kubanga kikuwa
ekifaananyi ekirungi. Obuyigirize si ensonga. Omulimu gw'okola oba eggwanga gy'osibuka si kikulu. Mutwe gwe gukweyimirira. Oyingira nga bw'oli mu mbuga ya Sseddugge n'ogifuluma ng'oli mu bedde. Anti omuwanguzi kisumuluzo kya kapyata ya ppiki. Okwewandiisa mu mpaka za Sseddugge 2023 kutandika nga 4 omwezi ogw'omwenda, Septemba okutuusa nga 27 omwezi ogw'ekkumi, Oktoba woofiisi za Lugonvuzi Show ku Ham Towers e Makerere opposite Makerere University Main Gate. Oba kuba ku ssimu 0709 668 566 okumanya ebisingawo. Jjukira nti okwewandiisa kwa bwereere. Sseddugge 2023 Nyoola.